Agende wala DC. Agenze wala DC n'olwokuba nti alina ofisi z'abakulu zakoleramu eri n'abaako naga nti mutambuzeeko we muti we muti we. Gambia Samfise mutke za mukana ne buloka zibadda twiputano zonna bazisenze zonna nemmere n'ebimere yonna babitema era neno byetolera babaddewo kasese n'ebitooke era amaka gange naye buli kitako bali basiba abasirikale nga bazimba emmundu ze zibeera ali naye kino kye bakoze ekyo nebitoke byo babisigudde bibyo ebitooke bye basiguddemu bibatwala basiguddemu ebitooke byaffe bibyawo byonna babisenze ebibaddewo ne kasooli ebitooke nebyo biibyo ne kasooli yenna leero nze kinnuma be bakristaayo okubanga ate be babbaki be batwala ebibanja by'abantu nga tebatudde ku mmeeza kukkaanya twagala batula ku mmeeza bakkaanye abantu balyoke batwala ekintu naye ekkanisa ennene egyolaba gye bazimbe bagizimbe mu kibanja kya mukadde alina abaana kati yagendewa alina abaana talinaako kugamba nti nno oba babasasudde RDC yajjako wano netumuwa buli kimu ekyogera wano banadini babbye abantu ekyali ekisowera mwakiwulira ekkanisa nemenyebwa ate era ono omubuulizi wa wano yeyali omubuulizi waayo omubuulizi ono kityo ye yali omubuulizi w'ekisowera omubuulizi oyo kityo ye yali omubuulizi w'ekisowera era ne bamenya ekkanisa y'ekisowera okiwulidde era mukubba bibanja byaba era ne tudduka tugenda tulabe ekkanisa ki gye bamenye nga mubuulizi kityo oyo yennyini ye mubuulizi waayo ng'akyali mubuulizi si mwawule kati aze mukirangira naye akola omuvuyo guli naye ng'abakulisaayo abamuli emabega be baana abasalabako kakati bo balowooza nti endiga bwe banaaba bazikoze bwe bato zibba banaasumba mbwa. Tuludde nga tukayana ku kintu kino twatufunako ka meeting RDC n'atutuuza meeting eyo yatula ne Ero Singaweri nitutuula wali tukanya bulungi n'abakulu bano abakyaki nti tugire nga tuleka balekera okuzimba
n'ogenda mu maaso okukola ebintu bino wabeerewo enteeseganya RDC ng'amala okubyetegereza. Bw'anaamala okubyetegereza ajja kudda ate tuddemu tutuule buto atubuulire ensonga zino ozinaba zituuse. Tulabidde awo batukubidde amasimu nga batugamba nti ebintu byaffe bisendebwa. Ensonga zino twazitwalako ku poliisi tugenze wa RDC. RDC tetufunye bwenkanya kubanga tubadde mu nsonga zino ebbanga ddene. Tulinda information eva wa RDC tulabye kukola ki tusena kati ab'obuyinza abasingako abayinza okutuyamba ku kintu nga kino abamanyi amateeka batuyambeko tufune obwenkanya. Obusuulu tulina nga tulina nga 30 bonna mu bulaba era n'obulala tubuleseeyo kuva mu mwaka gw'enkaaga bazadde baffe nga babuweerako ebibanja bino bonna tubulina nga babuwa Hamu Mukasa bwa Mailoland kati bagamba nti Hamu talina ttaka ng'ate obusuulu tubulina obw'abazadde bwaffe bya myaka 3 baga nti Hamu talina ettaka lya Diika ebyaffe bwe busuulu buno bwe tulina twagala batudduukire batuyambe batututeeka ebibanja byaffe byonna babisenze. Reverend Kitio wabaddewo awo ebintu ennyumba z'abantu zizo weeziri wali wabaddewo musiri gwa muwogo ne lumonde omuzeeyi abadde yakasimbawo kasooli muto bamugjeewo tebamukkiriza kkula. So embeera eno ekoleddwa namwandu Sempeebwa ye yagaba ekifo ekyo n'akiwa essomero n'ekkanisa era yali ennimiro eyange ye yazimbwamu ekkanisa enkadde baze naŋŋamba nti lekera awo okulima awo ekifo nkiwadde ekkanisa. Ekkanisa yatandikira mu ssomero. Essomero lyali lya Sempeebwa ye yagenda ewa Hamu Mukasa n'amuwa ebbaluwa. Ebbaluwa eyo nze nagirabako n'amaaso gange lwakubeera nti ebintu byonooneka yatubulako. Naye bwe mpulira okwegaana ne bwe tuyita nti baaliwo kubanga nze abo abaana bannakalembe bakuze embalaba bamugerwa awo bwe batandikira okusoma ddala oyo mugerwa nkikakasa nti we yatandikira naye neewuunya okulya nga boogera ebigambo ebivoola mbu Sempeebwa tetumumanyi ne Laakeeri tebamumanyi ate ekkanisa ye yasenza Laakeeri ekkanisa yamusenzezaawo. Ekyo Mukama yali basaasira naye nze omwana w'omuntu kakati basusse obw'omulamuzi bakola byabwe ngabo neewuunya n'oyo omubuuliza eyakajja atannamala nakuno myaka 2 naye n'abo obw'amaanyi agasinga aga RDC Sempeebwa yagenda okufa ng'ekkanisa weeri ettaka mu kiseera ekyo nze okumanya kwange nali mmanyi Hamu Mukasa ebya Diika bino byajja luvannyuma ebyo negye byatandikira sisobola kubinnyonnyola naye nga byemmanyi byebyo.